your best YouTube channel. Why media. Chiro nche mukola okubanga muli kwa Why Media mwe bali kutugobera mbonambuzi daife ku YouTube kitiza mu amani sababu yakabaka ku subscribing to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching. Wabula ba mikwano tebasaba mujyo mesi no ku subscribing, like and share our videos. Atwebazawo bambi abatufikizaawo akaire abayamba abantu baife batubaletera naddala nga balina obuzibu bambi tukabuke nti Katonda abairize omutola era ayongere okubagabirira. Ndize ku kweno w'omugalo ono Brenda mwidi bulungi nalibalita ku embozi ya Brenda eyafuna obulwaire obumuneenyanenya. Brenda yazalibwa nga mulamu bulungi, yasoma naku yamala senior 4 wabula eriyo ekintu ekyamugema era nga kiteberezebwa nti oba oliawo eryali irogo liyatomera eryange lyali nga lisimbibwa. So Brenda amaze ibanga ng'ekintu kimusumbwa kimunenya era nga buli tasobola kutambula nga aza kimuwanirira okugezaako okutambula akolesa mwigo wabula n'omwigo gwona era obona nga ekintu yenenya kimusumbwa. So waire twategezebwaku nti endo eyo yakabanga ya irogo wabula eri yabasawo abatukoba ati basobola okugimanaginga medically nti Brenda asobola obuulya okufuna obwidanda byoba amakerenda yatandika okuba obulungi yakola emirimu gye era alidukira bulungi nti wenakoma okwida wano nali nfunyeku ku sente emitwalo 6 gye naleeta era gyava mbamuzakisa gye naleetera Brenda ni mama we basobola okujjako mu idwaliro eikulu eryeidinda babone abasobola kubaki ku kizibu kino. Amaire genafuna nti bano bajja idinda mu idwaliro ainene Jinja Regional Referral Hospital era ona kwa irondize batukobere kiche babakoba abasawo babakoba ki babekebeda wawe tusobola okutandikira ensonga endiriza abantu basebo ni banyabo nga wemba kubye ndi Yazid Yolisigira awo ife busedo mbikado andi wa ni Brenda mwaga inenga ali kusoma Bible ebisere bisinga Brenda nkobye mbwaba ku Bible nga asoma. So Brenda Bible eyo ki lero nga wesibaino ku Bible Bible yana kurachi nasiba nginge mbere engumya nademara wosanya. Okay. Nkubwa ine buniriri kibosoma ino obukugumya nkubwa ine gano nkwagene ngo oli ku Bible oli kusoma oti oli kugirevise ngo jakola bigezo Bible oli kugisoma kaniriri akuba ndi Brenda aenda kuba pastor Brenda atusomere ku kubyo oli kusoma Brenda tabanga oli kwenda kuba pastor muzira lugugo Brenda buli kigememu Chigememu nemu Zaburi ekisooka nibyo oli kusomanga yani somanga kankusomere kubone bulungi akanirire kankugemereko soma bali kubagati balina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa okwababi newankubadde okuyimirira mu kkubo eryabo abalina ebibi newankubadde atuula ku ntebe ey'abanyuma naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa. Okay, Zaburi kyejo tutukobera niriri tukobe abantu baida kuida ati baenda kusoma kubona Brenda asomyega
So ne mu Zaburi chapter 1 verse 1. Okay, Zaburi kitegeeza nti Zaburi olusooka kuva akaniri akasooka era paka akokubiri Paka akasembayo. so oluniri obulene iwe olusoma ofunamu kimakulu kimule Oluniri olwo wendisoma kala lungumyako naira mu esuubi. Kiva nsoma Bayibuli ye. Okay, kirungi. Okay, Bayibuli yonna kugisoma emirundi emeka? Bayibuli bwenendera abakonjo baigula abunzana soma. So ng'ojja okulambala osabaku? Osaba biki? Nsaba. Nsaba. Yes, nsaba. Osaba biki? Byansaba. Saba Katonda nambe mponezebwa kino ekinduku. Byansaba ebyo. Namwebaza kubanga atuliza yatunesa byonna byakola. Amina. Tobairamu. Okay, bambi oyo ni Brenda. Brenda leero idini limuyingira ino nga muli kumubona mu Bayibuli emuyamba okumuyizaamu musuubi okumugumya. So Brenda wena otwendo tukobereko nakomagano nga bamuzakisa baako wako emitwalo 6 ni mami okujja mu idwaliro. Tukobereko mwaja mu idwaliro okusoka kwene mbebaza abantu olede sente mu idwaliro yoliko basebe twaja twaira nkobera mwaja mu idwaliro ki mwaja mu idwaliro waidinda era mwaja kyekyaliyo bakwidandaba bakupima bupime bakugemere ku muzindalo ndanga nageraku oyenda kugema guguno mwidwaliro edinda yatwaja nkabanga wansi anoge twaja Bukalamu twatuuka mu idwaliro abasawo baningirira bakulingirira buti bakoba mama ati omwana kyenda akola ki kyenda kumutwala munani medical check up ati aenda kuja ka TV olwomusawo eyeramu yakoba nja oyetasana ka TV azanda kuja kola ki kumulongosa mama yakoba ati ngo bakulongosa nga bakulongosa biki buti mbagano twaja mu idwaliro lyawo ly'abazungu abazungu abo bankebera kumutwe kuno kumutwe wawula akebera bankoba ati amisibwa kiditambuza Bukalamu sayi kubwongo nekindetera kuba nti kutengeta buti mpegano abadokita bakoba ati aye makerenda gatukwenda tukubwe gamala w'emitwalo 6 mitwalo 6 buti mpegano dokita owundi yankuba ati kipeshenze bamutwale kubwa mukati TV twaja mukati TV akobuganga twaja twatuuka eyo batukola emitwalo 3 akati TV akobuga akakebera obuganga omutwe biki bako emitwalo 3 ndigulira Brenda batukola emitwalo 3 okuva niko detuzira twayenda okuja yaye nga tudizita babako mujje ka TV akebiwanga bakebera omutwe babona emisiwa babasaba emitwalo 30 babasaba emitwalo 30 mami ezaki yabakuba kuba weno zaki wabakuba kuko zaki nakoba
menga nina dongereza chensobola kukuba ni mama ya kale ya mama ye yakubaga ati kanje mbone anamba kusende oida kunamba aye kuva nikolo ezeda yongako ate gana Makerenda gebakuba ati benda baba kuwa Makerenda bana abakuba ati basobola okuwa Makerenda era nga tebasobola kuwa Makerenda nga tojire kati ife mali Makerenda go basobola ogamba melu aye sende nedabula memali fanyuma najaga TV Makerenda bakuba sente imeka Makerenda ati nago bako emitwalo 6 batukubasasula kwasa batuwenga afunga tutumaze edozi nga edozi zida Brenda bule okay okay ene mbozi ya Brenda baja mwidwaliro abakuba sente Makerenda mitwalo 6 kwongera okumwekebera omutwe babone ki ekimuvaako okwenenya mitwalo 3 Brenda wefani mama yako ati akandire yo mukyalo ntyame za kasente nzira akasente gine mitwalo 6 jabayamba kuki dina bawa mitwalo 6 dana mba ku transport nakuja kuwale 8 muki mukulya na nani nakuja sitinga ku kale balamanta sitinga omutwe okunkubera kiki ekitiwa ebyo byonka dikyeba namba ekibuga idinda wakibona nakibona wabera maze banga kinga tojja kuidinda myaka mingi kiyaka kikiwabona idinda ekiyaka kinabona idinda ezira kinabona ekiyaka kagudo main street nga bakatereza kali kwa matala wali wajira ku boda wali munankani wali mu motoka najira ku boda ayinza akajira kwali kwa tekaindi idinda oidiwa ngotole kwa idwaliro idinda ezacho ididinda zendide waibwata lyonka ngoka ali kulwala wajako kwa idinda njayo wajawa musho era naja mwidwaliro Brenda ebintu byo idinda wajako mwidwaliro so iziraitwa ide mwidinda mwane naze obona kubaga nti bali kuwa Makerenda notayika kubako bulungi nyako twalako ku beach sala kulimba nze muchote aja olibona ojiye wakyusa ku birowoozo wakyusa ku kwembera wati amako kweyo source dana ile eri amadi wabona kuku amayengo ge kuba gatuma wewonya ku ebirowoozo anti ayompegano ojayo ngedi omuntu ayanzeza omuntu wange njeyo ngoleshi okay so Brenda kutwira ku byobulwaire idinda olija katonda nga ayenze oida kujja n'abalwaire bonna bajja idinda olija ku idinda nga tujire mu idwaliro just a matter of time kasera kaida kutuuka oje tubone ku abantu n'abalwaire abali ngaiwe nga ye tasuubira kujja ku mu America yajja tubabona bajja so oida kujja so we naawe Brenda tukobere ekigo kino kyakosa kitya okuba tuwali na sente lifuna bwidandabi wairanga we wajjange tofunye kukakerenda tofunye kuki kino tikyakukosa kyakuza nani nenze ndire kuna Makerenda ayisa buli yasende yana mesisa so ngoli kujja mu idwaliro wali na isubi ki omunine kupiki ngoli kujja mu idwaliro idinda iwe ngo omulwere wali na isubi ki isubi nenali lyakuonezebwa
ezasuubira endinana. Lwaki mu madwaliro ga gavumenti basaba ssente mali bakuwa amakerenda? Tuwababuuzaako kintu ekyo? Munane mwidwaliro lya gavumenti iwe tuwabuuza bakusaba ssente temwajja mu lya gavumenti? twajja mu lya gavumenti. Erya gavumenti bakuba mubenda kunongooza. Mama yadeema twajja mu ka private me batukubidde ssente. Okay, so kana erya gavumenti yo tebakusaba yo kasente? Erya gavumenti tebansaba ssente aye olaba nkuba ejja banongoose. Ssente imeka Okola ki? okulongoosa tebakyogerako? Tibayogera ku ssente aye bakuba kunongoosa. Okay, so Brenda gwe nawe tukobere kasookwere gano obulamu bwe bubaire butya? Kasooke tandiraani obulamu bwange era buli awo bukyuka nakweyekana wanja tebulungi. Ose kino ekikuneenya kyeyongeramu oba kiringa we kyali? Mba tikyeyongera mu kiringa we kyali. Okay, so oba oli awo kumbeera eno buyambi kibwandiyenzi bakuyambe kale kumbeera eno eriwo? Kyena ndaba nambe ele yanagiire idinda nibangoba amakalenda ati gani kwenda okozesa ga mitwalo 6 kibabe nambeeko mitwalo 6 damakerenda kibabe banambeeko maluvanyuma anambeeko kaidi kyona ekyokujja ku ka TV. naye mbona akayi ekyaka TV nekyandisoose bajja bakukebera erala babone emitwalo gina 3 nekyandisoose bae ninoza nkolesa nga kwa makerenda mimali. Okay, ene emboozi ya Brenda. Brenda etyo wenenze ebyenenze okutegeera kuba okuva lenali wano ninkuletera ssente mbe tufunako ku mboozi eyo ajja sirinze kutegeera ekyali mu idwaliro badokita bakoba ki era twayinda kutegeera oba gafunayo ku obwidanda byobwabwana so wera nga tuza kukweleka kenda kwakola wele panado azawe kyankolesa kale ndiwo boga ya sti katonda kume zakyenaira gokunakyo waira. Waliwo omwami yansuubiza okuwaako ku obuyambi yakuweza ku akasente konakono yansaba nambayo yakuwaako ku omwami oyo? Omusaadde oyo zande yambaako obula yankuba atedde ssente mukoleseku yakuba ati omusa nani dokita yali kwenda otusindika tujje abanga kumagombe kati yezayo kati muko musanvu tinzokaki kujja ate bwe yankobi. So eyakuwako sente kukolesanko kunga omuntu wano kugula kumere na biki ebyo kulya kunyama kulya kumutye ede idiojja wala ni kunyama nalya kunyama yamojenda ino jenda ino ekanstaye enyanja jendene bwana ki wati wanogera ku nyama ki lwati abantu
abekyalo era bateekwa okwenda ennyama. Lwaki abekyalo mubaino n'amalulu omululu ogw'ennyama? Wagula ku kafukiro ka kiro? Nze tuyidde kubanga oyo ni naani wange. Mami ne yaggula. Yakuwa ku bunofu walyako kalala bubiri yakuwekezaamu mwene sente. Yamba 10. So butisaino saano butia butisaino amairu gako wako. Kawalyako obunofu 10 kansubire buti osobola okumalako ku myezi mukaga buti ng'oli ku buli watebenkera omutima. Okola otebenkera omutima? Nti wayikakala butisaino kawalyako ennyama buti omutima naawo gwasiba buti osobola n'okumala emyezi mukaga kale tokalya akanyama. Nze? Yeah. Tekisoboka. Yeah. Buti wobanga wano muli eno wansi ene mukyalo eno okumpi n'ensiko eno nobona balenga balina babitaawo n'embwanga bali kuyiga nibagemya akasolo nibabaga nibakuwaako akasolo ku nyama y'akasolo olya oba oyinda yante? Nze yo tinda. Yeah. Nze tijirya. Nendo tukobereko mpayi yaku ne Brenda ku lugendo lwo okujja mu idwaliro. Aye ko seriye ebindi byatayogera bulungi ani wo wamutwala. Niwe omwidala bini weidi ebisingawo. Sente de twaba wo mitwalo mukaga. Dakola ki? Kankugemere. Nsooka okwebaza yatuwa emitwalo mukaga egyo. Yeebale Katonda amwirizeewo. Amina. Aye sente. Datwamba wamu ntambula yonka. Datwamba na kugula ku kamere kuli yako eyo. Kyonka kuba abatukoba emitwalo nkaga. So muvira no mutusa mwidwaliro ikulu ly'Idinda. Mwatuukirawa? Twatuukira Idinda lyene mwinene batuwa baluwa etusindika mu idwaliro lyebeta Afri. Okay, mami kyendi kwenda okutegeera kyokoba we mwatuuka mu Idinda mu idwaliro Idinda tibabawandiisa mu kitabo abasawo ne bababona ku lwatu omwatuuka butuka ne bakubona ne babona omwana Brenda yakutengeta nga bakati mujje mu idwaliro gundi. Abasawo batuwandika batuwa medical form. Bako bati omwana ono ali kwenda aje ku ka TV. Bamukube batusindika ye babakubire abali bati buwanga b'omuntu abatengeeta. Bwe twatuuka eyo batukoba emitwalo 3 saaga eyo yene eyo nga tutuuseeyo de tuzira. Abo buwanga. Kyokuba yibamukoba mwafuluma ku idwaliro lyali ya private. Twafuluma idwaliro twayikirira yemange eyo twajeeyo yeririmbwe eridanda baabo. Nga ku ripon? Ku ripon totuukayo. Okay. Tutuumaawo ku riponi. Bwe twatuuka eyo nakwa dokita yakati sasula wane emitwalo 3. Metumukube kati tumukube ekifaananyi. Ngaye munsawo dirimu. Nze nakubanga nti oba namukaninkiza nti 3 esatu oba 3 ati 3 esatu oba 3 ati 30. Nakuba nti 300 nti edo sente edo ndizira. Ati oba mudizira mugolole. Wali ojamu waimaka? Nalinga awo saawa eyo tulimu emitwalo 3. Ngandi dinti edo deba kubira ki omuntu ekifaananyi nga nedikali omwo munsawo. Twavaayo twayira awandi batukoba emitwalo 6 bamuwa amakerende idwaliro liri awo ly'abazungu. Bamuwa kumuwaako amakerende ati musasule wano emitwalo 6 tumuwa amakerende ati bamulina 3 musasule kutumuwe ku halfway dozi aje akozesengako ngaye embeera bwenaaba.
bana wetwaja bwetwayira ezze kye twafunayo olw'ensente twayira wano wakano okuva kati kuva kwolwo andi gano. So nendo mami yonkobere wenaawo kino kyakosa kitya otwaire omwana wo mu idwaliro ng'osuubira nti oba oliawo ajja kuwonezebwa oyize ng'oza ku panado iwe kyakosa kitya mu mbeera eno? Kyankosa ino era nakoba omwana oyo namukaa nti abantu bakolenga sente nti ayo obwavu kintu kibiino nti alebo n'otambula watukaka era namukoba nti okukaka abana tuli kujja idinda nituvaayo obwerere ngayezake tufuniyeku neewumba ino wena tubukaga nenaku yangema ino nawulirisa ebirowoozo byayenda kundita bwite nakoba nti ayo ebyo olw'okubula sente otugiire mu tuli kujja nituyire obwerere ngezake tufuniyeku nti kaakano abantu beda kwebuza twakyozera sente tokola mu kyalo eno timulima tulimaye emmere tekaabala bulungi ngeire era butini saawa eno endala eri kuluma bando saawa eno 3-5 tuli kubonerera ino ebiseera bino ino lyene abo mu kyalo mbu balima ino aye mbwe nimwe musinga kulirandala lwaki kida kitya abantu babuuza ebigambo mami tininze ndi kubibuuza eri abantu babuuza ati mu kyalo mbu mulima olima kuncho paka saaga 8 wakawera kuwakayi wakoti nja kwokya bikaba kaiwera wakoti nja kujja mayuni kirwaki mu kyalo endala tewaayo ate mbu mulima ino emmere eri yabakulula emmere lero tekaabala nga we yabala ngeira emmere lero lyakuwa akaseera buseera ng'otandika kugula ku iduuka. So iwe olowooza mu mbeera eriwo mami buti Brenda ayambibwa atya ki kiri kwetaagisa ku mbeera niwe wajja mu idwaliro ni Brenda era ekiri kwetaagisa kya sente saawa nsobola asituka wano nga nzira sente kyenabona eyo navueyo neinamira enaku yangema Brenda yeinamira bwetwayira bwerere tisobola kuvaano nga nzira sente era ekiri kwetaagisa sente kale webaayo atwambaku yatufunira akasente ako. Kikambwe kasente kanavaawa buti eriyo mbwe yabawako sente dokwesa waka wano mwagula muki akasente keyatuwa waliwo omwami eyansaba namba imwe yakati kujja kuba wako oba mitwala 10 sedo yadiweereza sente yatuweereza sevu watuweereza biseera bino byetuli mu byandala yakoba ati gulirako omuwala oyo kyeyetaaga oba ayenda kulya ku kabamba oba ayenda ku kakyera namugulira akandi nagula mu kyada kuba embeera de tuli mu mbeera embirere endala eri kuluma eno ino. So wamugulira kiwamugulira akabamba yamugulira ku akabamba yali ako nga saawa eno sente wataba oyemamba saawa eno oli kugula emmere obona aditola edigula emamba era abaawo bube ng'ali kwegomba bwegombe. So entambula yali etya wano akuba Brenda mulwaire mwaje na boda oba mwagema mutoka okuva wano kwako okujja mu idwaliro tukobere ku lugendo lwe mu lwaliro lutya mami? Etwava wano twagema boda namutyamiraku einuma boda yatutwala paka mu idwaliro inene tutyo wetwatambula. Okay bambi eyo nemboozi ya mama wa Brenda tuketaaga buyambi bwaimwe abali emwe namwe nga muli kukona obuyambi busobola okuyamba kuku Brenda yajja mu idwaliro
twebaze sente mwatu emitwalo 6 Brenda yasobola okujja mu idwaliro nga twena kubona kyekimuluma kyekimuvira ku kutengeta wabula nebyo bamukobye sente da edoku mukuba kafaani kekiwanga mitwalo 3 aye nga adizira bamusaba bamukola mitwalo 6 bakuwenga ku makerenda waira 3 bakuwenga ku makerenda dona nga muzira bayira waka era bali wano Brenda ali wanazira bwidanda ibona era akali mulwaire ekintu kimuyuza ekintu kimutengesa tusaba bambi kamuna kona webanga eri yasobola okutuyambako ku bwidanda bwa Brenda bambi tusaba tuyambe nze ndowooza nti Brenda watandise okozesa ku makerenda ago nga tuyambye okubona kituufu embeera esobola okuteera kuku bami nze wembere ndowooza nitufuna tuyamba ku emitwalo 300 ne bamugwa kugana makerenda ge bayi bakobye amide kuku twandibwe na makerenda gano gandibwe wonga akalinga wali tikisobola kuyamba muku ekyo kubona kiyamba muku era twayenda nayenda inaboneka nti yafuna ku makerenda amirenga ku tubone abandi basawo bako bati ano omwana yafa nabusi kodi bichi tiditambula no butatambula bulungi twakaba tugezaako twabona. Okay, so embere obambi tubasaba obuyambi bona kona osobola okuyamba tubone batusobola okusonda emitwalo 300 tubone ko kwatusobola okusonda emitwalo 300 baje baweko ku Brenda amakerenda ago gebako bati gasobola okumuyamba ku kuyabanga atera kubanga asobola yatambula ngeza kimukanga so mitwalo 300 so wobe ngoli eyo ngosobola okutuyamba ku emitwalo 300 oba akasente kwa nkona tubana mukwesonde 15 omutwalo 2 3 kai tusobola okuweza 3 abambi tudebaza aba osobola okutuwa dona emitwalo nkageda street eda idagala deli neda kafaani emitwalo 3 daba 9 kyosobola kyona ali eyo oba tusobola kutuyamba tukusaba otambuze video yeno ku muntu yayena asobola okutuyamba ku mbere ya Brenda obo gitusayema amafina ayamba abantu tutwidi oba ayamba ba mu Buganda bonka nene busoga atuka yo tusaba mami da atuka kuko nene busoga ayambe ku abantu nga bano ba Brenda mitwalo 3 mitwalo 6 obo oli obulamu bwa Brenda busobola okuchukako so asobola kutambuza video eno oba ngo osobola kugitusayema amafina bambi tunasobola okutuyamba koko tubeno busede Jinja district asobola gamagana ife bambi twaba no buyambe bamala bwatu wako mukaira amafina obo omuntu yena twenda buyambi kyetuliku ne wobe yonga toli mafina obani kyetuli kwenda buyambi kyovo bona tugeza ku twayogera ku kuwole yetusubira nga asobola otuwa buyambi so wobe yonga oli n'omutima gusobola okuyamba Brenda mutuyambe ku kwakasente kona tijja kuswika omami mbabwe inaku nenzi just kuida kubalambula kukubona mbeera kasoka muva mu idwaliro mbeere lyetya ye mu idwaliro babakobaki so mu nkobaire ni bananga abali okwaba tubona yanziza sevu babale kubana moyo gwo atonda kume omwoyo nina gwo guyamba yo busobozi na why media why media your best YouTube channel why media why media why media your best YouTube channel